N'okutuusa kati ekiseera ekituufu ekyokulonderako obukulembeze bw'ebyalo kibadde tekinnaba kukakasibwa newankubadde nga gavumenti yali yavaayo n'eraga nga buno bwe bugenda okulondebwa mu kiseera ng'abakulembeze abaalondebwa abalala tebannaba kulayizibwa. Gavumenti yakkiriza nti okulonda okwo kubeewo mu mwezi ogwokusatu n'ogwokuna 56 ne miliyoni 9 56 billion sente zijja kubaawo. Ebyokulonda kuno bizze bibeeramu amatankane olwa Minisitule y'Ebyensimbi okulaga gye buvuddeko ng'ensimbi ez'okutegeka okulonda kuno bwe zitaliiwo okutuusa omukulembeze w'eggwanga lwe yavuddeyo n'alagira okulonda kuno kubeerewo nga tebannaba kulayira. Ekibiina ki People's Front for Freedom kivuddeyo ku nsonga eno ne kisaba akakiiko k'ebyokulonda okulaga ekiseera ekituufu okulonda kw'ebyalo we kunaabeererawo. N'olwekyo ebitategeerekeka ebyetonekera mu guidelines Electoral Commission ze yafulumya byetaaga okugololwa nga bukyali abantu basobole okweteekateeka nga bukyali. Era ekyokubiri bafulumye ne program butya okulonda kuno bwe kugenda okudduukanyizibwa n'ennaku z'omwezi ez'okudduukanya campaign n'okulonda we kunaabeererawo. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda Dr. Michael Lulume Bayiga ategeezezza nti kikyamu omukulembeze w'eggwanga okulagira ku by'okulonda kuno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa buno buli mu mikono gya Paalamenti. President Museveni okuwa ekiragiro ekifaananako bwe kityo kyali kitegeeza nti ye yali asibye ebyokulonda LC1 zino. Buno obuyinza aba abugyeewa. Obuyinza obwo bubeera bwa Paalamenti era bw'ebanga eragidde ekitongole ekyo kifuna ssente ezo ne kizikozesa. Kiba kitegeeza nti omwami ono yeeraze lunye nti obuyinza bwa Electoral Commission n'obuyinza bwa Paalamenti abweddizza okukola omulimu ogw'okuwaayo ensimbi ate era n'okulagira ddi Electoral Commission lw'eneekola emirimu gyayo so nga ate yandibadde ereberera ne programu yaayo entuufu. Ono kyokka agamba nti kati nga guli guti akakiiko k'ebyokulonda keetaaga okulambika ekiseera kyennyini ekyokulonderako wakati mu kulaga ng'embeera eriwo bw'etabula n'abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze buno obw'ebyalo nga tebamanyi kituufu kiriwo. Tukirabye nti Electoral Commission newankubadde nga yafunye obweyamo obwa gavumenti okugiwa obuwumbi 56 okulonzesa LC1 yo yeesirikidde efuuse kyesirikidde. Kaakati kitadde abantu baffe ku mulabba abaagala obwa LC1 okubeera nga tebamanyi kiddako ate nga n'ekitongole tekibabuulidde kiddako. Gye buvuddeko awo baafulumya endagiriro ziyite guidelines butya bwe bagenda okukola register oba olukalala lw'abalonzi olw'ekyalo nga mulimu obuwaayiro obuzibu okutuukiriza. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.